بتقوى الله تعالى ألا وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي أو كما قال علي هو العمل بالتنزيل هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل. basaze bannanga bebitiibwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah wakitiibwa akyatulese mu balamu dwaki bannange twerivayizinge nga ku nsonga ki ngende gye twasalawo okwogerako mu ddalasa ya leero ya 11 nga tukyalaga basaze bannafa abatannafa obujulizi obutegeeza ki nti buli musiraamu ateekwa kubeera ku busiraamu origino. bwowulira nga obusiraamu bwe bwagalamu jjana va mu dyupu va mu ghutha ka ghutha essayil kyangu nnyo nokola tawuba eri mu dyupu novaayo nodda ku busiraamu origino. kinneeyagaliza naawe kyenkwagaliza n'abasaze bonna mu nsi yonna abatannafa bannange tubeere ku busiraamu origino butya obufaanaganira ddala n'obw'abasahaba. obusiraamu origino butya kale bifunze nnyo beera musalafu. byonna bitegeeza kimu. oli wagamba nti beera ku busiraamu obufaanagana nga obw'abasahaba kyekimu nokugamba nti beera musalafu. obusiraamu bufaanagana nga obw'abasahaba bwali bufaanana butya? bwomanya nti bwoliko buno omanya nti si bwoliko. bwomanya nti obusiraamu bwo wabuteekamu okwabya ennyimbe oba okusumika, obusiraamu bwo obuteekamu okusala ebirevu, okweyesa engoye, oba oli muzikiri kalenge, oli musomi wa bayibuli, osoma edduwa z'abafu, osoma edduwa. gwe niyaga nti edduwa bagisoma. oyinza okusoma okusaba kubanga edduwa kitegeeza kusaba. ogaba ekibuzabuza bannabbi de ogakiva wala yaloza dduwa luganda. ffe tusoma busoma edduwa yamanya ayogedde luganda kumba atabiseemu oluwarabu. gwe mugambe byonna byogere mu luganda ojja kulaba bwatunula. ffe tusoma busomi kusaba ge gakyago. okusaba bakusoma. basaze bannanga bebitiibwa nsaba Allah akkirize nga tetunnafa tukitegerere wamu nti kyetwejjukanyako bannange ekikulu kyekyo tubeere ku busiraamu origino butya obufaanagana nga obw'abasahaba. ate kyamukisa mulungi nekigamba era nziramu kigamba nti sinze nkulagira wabula Allah yakutonda. nze saaliyo nga Allah akutonda. ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim. nze kennyini saaliyo nga Allah ntonda, saaliyo nga akutonda. bannange yatutonda nannyini nsi eno, ekyo kye yatulagira. yetegereza Quran nga aya zennabawa suratu nisa aya 10:15, suratu tauba aya yokumeka aya ye10 kyetegeeza. ne sura gye bayita tauba aya kumeka aya 10 okuva ku aya 10:8 mpaka 10:9. kale kirira wansi mpaka 10:10 awo wonna amanye okwetegereza nga ddala nonya mazima afunawo message egamba nti nteekwa kubeera nteekwa buteekwa okuva ku busiraamu dupe nzire ku busiraamu origino. la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه
fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu almutahhirin. Aya zetegereza olabe ekizibu ekyatuuka ku masigidi diraro gamba kyali ki. Nagamba tujja zoogerako mu bugazi olwaleero zendeese. Bwe ngamba okwogera ku aya mu bugazi mba ntegeeza kuleeta tafasiri nga tunagenda wala mu kulaba aya ezo n'okukyezuula mu bwangu nti zitulaga kubeera ku busiramu origino. Ojja kwesa tafasiri eziwerako. Kati nze nkuleetedde tafsiri oba tugenda kwesa tafsiri bbiri. Tugenda kwesa tafsiri, tugenda kwesa tafsiri eyitibwa Fathul Bayan fi maqasidi al-Quran. Eyo mumanya eyitibwa Abu Tayyib Muhammad Siddiq Khani ibn Hassan ibn Ali agomanyage. Eyina taqdim ya khadimul ilmi Abdullah ibn Ibrahim al-Ansari. Era tugenda kwesa tafsiri eyitibwa at-tafsir al-munir fi al-aqidati wash-shari'ati wal-manhaj ya Dr. Wahbat az-Zuhaili. Awo nanga kiki tunoonya munange twetaase ayi twase ne basaze bannaffe tubalage ku bwina alikkiriya nga bwina ategeeza ki nga bwina ategeeza nti buli musiraamu yenna wallahi Allah mubanja abeere ku busiraamu origino. Nsaba Allah yatutaasa obukafiri ffe tuli balokole tetuli ba 7CD. Allah yatuyamba tetuli bakulusitaayo tetuli bamulyambizi tuli basiraamu. Kati ekitendo kino kitya ekyobusiraamu ekyebbeeyi kino kirungemu ekirungo kiri kitya obeere ku busiraamu origino. Bw'ono bosomako mu bitabo ojja kusanga kye bayita al-islaamu al-haqiqiyu oba al-islaamu as-sahih, obusiraamu obwa ddala, obusiraamu obutuufu. Buluwa mu hadithi mubaka yatugamba nti wasataftariqu ummati ila 73 firqa, n'abekibiina kyange bajja kwawukanamu ebibinja 73 kulluha fi nnar. Goloza bigwerawo twekutulamu obubinja nga twekutulamu obubinja obugurupusi buli kagurupu n'enkola yaako. Ate mmwe nti ate ffe tuli beejinti, ate mmwe affe tuli basipidika, ate abo beekibuli, ate bali bannankani abo bajjuma zukuuli, ate bali abo bagundi, ate abo nga bigwerawo omubaka yaga nti kulluha finnaari, obubinja bwonna obwo bwa muliro illa wahida, okujjako akabinja kamu. Olunaku lweggulo nasanyuse nyina we nabadde nsomesa hadithi eno omusiraamu nabuuza nti kekaluwa. Niŋŋamba ate ompadde essanyu kubanga ekibuuzo ky'obuuza basahaba kye baabuuza kyennyini bamubuuza nti kekaluwa. Omubaka n'ayanukula bw'ati yagamba nti man kaana ala mithli ma ana alayhi lyawma wa ashaabi. Bwetyo byeyanukula kekabinja akalibeera ku busiraamu obufaanaganira ddala nabuluwa nabuno bwendiko ne basahaba bange. Edda walingawo akagambo kano njagala samuna, sagala kikolanga samuna, sagala bikolanga munene. Allah tayagala busiraamu bulinga obwa basahaba, wabula yagala obufaanaganira ddala. Ekigambo mithili kye kitegeeza ala mithli ma ana alayhi,
Allah yagala kulaba fenna bannange fenna tewebuzabuza kisoboka kubanga olina sente noba olina sente zisinga eza haji gundi olina sente mpitirivu tokkiriza kusinkana Allah ng'oli ku dupe. Okulabula kugasa wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Nsaba Allah tuteke mu baddu nga bwe tujjukizibwa ku bwino nga twerivisinga ne tuddamu ne twekuba mu bifuba ne tudda ku busiramu origino gwa kutemyako yagala wambazi olinda nnyondo mu kabuli nga malayika zikkuba bwe zikulumiriza kyekyagano kubeera ku busiramu origino banaye ku mulembe guno gwa bwino seko nanyonyola byanyonyola bitegedde ng'okubeera ku seko omulala mubuuza omusiraamu Allah mubanja ki batuge nti buli musiraamu ateekwa kubeera ku busiraamu origino oyinza okubeera nga tubimatidde bulungi kubeera baseeka tulina bangi lwaki okkiriza osinkane Allah ng'oli musaze wa birevu oli mumativu oyagala osinkane Allah ng'oli mukweyesa oli musiraamu omubbi oli musiraamu omusomi wa bayibuli wagakopa kwaniaga ani yakulagira ani yakutuma agantu ago lwaki ogalangatana n'ebintu bye batakutuma sababu oli musiraamu zikiri kalenge kisoboka wallahi kisoboka ng'okunyonyola kwange tekukugasa era ngaoyinza obutabiwulira kubeera ku seeko omulala nkwegaridde nga tonnafa ombuuze ku nsonga y'obusiraamu origino olebya nakunyonyola man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi dabanga obusiraamu bwo exacti ng'obwabasahaba obwabasahaba temwali kusala birevu temwali kwa byanyimbe wadokola olugezigezi bannabbidaa nabagamba balaba bwina abatuddeko ne bakyusa erinnya kati bakuyita kusoma dduwa ni Allah yabambudde edduwa yabaseeka abateesiteesi bamaseeka basumise neŋŋamba bannayuganda nja bajjukiza bane solution eriemu ku kintu kyonna kyotegedde nti basahaba tebakikolako kite lilla ogambe nti Allah nsonyiwa sikyaddira wabula sikola lugezigezi mbu nemukyusa erinnya aye tekitandise leero nkyatandika dde eri neŋŋamba nja kuleeta ebyokulabirako bino mbalage nti okukyusa erinnya tekigasa لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله لا يحب المطهرين دواشي الله يمغانو gwimiriram era nalagira ombaka yalagira ne bagumenya omuki omuzikiti yalagira ne bagumenya ne bagwokya nigusanirawo ddala lwaki tegwali ku musingi mugumu lwaki okkiriza okuwangalira ku busiraamu butalina misingi basiraamu bano baddira obusiraamu bwabwe ne babutuuza ku misingi emigumu butebawunga nabawunga bagoberera basahaba bakkiriza basahaba babategeerera eddiini eno obusiraamu bwabwe buli ku misingi emigumu akyetegeeza bulinatulako mu tafasiri jabbiraba kasita nkulagiridde weesula oyinza okuzuula okunyonyola okusinga kwe nazuula suratu tauba aya kumeka 18 mpaka 10 ojja kulanga manyi okwetegereza ayigamu ensonga etya eddiini yo gizimbire ku misingi emigumu ekyokukyusakyusa amannya g'ebintu ebivundu tekibifuula bituufu okwabya olumbe sikwa mu busiraamu ekyo kikola kyabakaafu tukole tutya tukibalekere nawe tulekere jjana bannabbidaa abakola batya bwe twabatuuzaako bwino nga tebalina bekyusiza ne bakyusa erinnya kati bagiyita dduwa ko baseeka ab'ekisa era nga bagamba nakyo kifu wadde mukyusiza erinnya kubanga sooka olabe omwenge
aha ani abuli ekyembadde njala okubuuzaawo mbadde ngenda kubuuza ki gwe ngaali mu ddala so okitegedde mbadde ngenda kubuuza ki aha omwenge aha mbadde ngenda kubuuza ki omwenge aha iyo natandise kitegeera iyo yakitegedde kati otenza muwunza nabawunza oyo alina omisingi ne bwokyusa erinnya lyekintu ekivundu kisigala kivundu. Kakati omwenge aha bwoguyita soda koga Allah mamubuzaabuza Allah tabira abantu onywedde mwenge ate bwoguyita juisi Hasani kakikolese bwogunywera mu girasi koga omwenge mubi ngaonyweredde mu ndeku kwabe bagala kutuuka awo ndoza balaza nti olumbe lubi ng'olwabiriza amaka ga gundi kati balutwala ku muzikiti bafuna omuzikiti obunene ne batwalawo olumbe olwaseka muzaata balutaddewa ku muzikiti ekibuli ne basumika kati omwenge bwogunywera mu girasi gufuuse halali ekintu kito omulundi gumu kale nkwegayiridde tosala birevu kyekitegeeza okiwulidde bireke kulwa Allah bireke ebirevu nga banno babireka tobuzaabuza olugezigezi olwo munnange lwava ddi nga tunabana kubeerawo singa osomako mu Qur'ani wulira musurati wa Arafu ani amanyi okubikula Qur'ani amangu nadijala kutegeera aya yoweeri Allah yagamba nti was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم الشرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم مسدالوا أنا أسألك بكرة سورة أعراف bane munkoze bubi nammwe kakati munanga abaddu Allah yabagaana ekintu ate nga bakimatira nnyo mitima gyabwe kiki yabagaana okuvuba kirikiriya oba nedda kirikiriya omusaazi yakitegerako nti obusiraamu bwagaana okusala ebirevu ate nga ye yatamu ebirevu nakulunga olugezigezi awo kati sekagundi ngaabisala kati ye si musiraamu kati kyogamba ye teyasoma olugezigezi okulunga lwaki ng'ekigaanibwa okitegedde sekagundi ye nabbi wakati ye bali kuziika naye omusiraamu teyabya lumbe nekibakkiriya kobbo katuyite dduwa mwe musobosa okulunga olugezigezi bakiyita alhiyal attahayulu ala Allah okulunga olugezigezi n'omudingisa Allah nga bwodingisa ka bebi lwaki ekintu ekito omulundi gumu n'okireka nusaba Allah kusonyiwe was'alhum 'ani alqaryati allati kanat hadirat albahr idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a aya yino njirabye oddeyo okulunga olugezigezi mbulukuba muli baseeka mwagala nnyo okwabya ennyimbe esura bagita Araf 163 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون omatiranye ebintu obusiramu byebutagala kakati bano Allah yabagana kuvuba dimpozi kulwa mukaaga إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم الشرعا الله نابagezesa nga Allah bwolabo yagezesa baseka be Uganda nti abasalafu babeera baavu ate bannabida babeera bagagga bwolaba baseka yambuka eri siga nti yalaba mazima yalengera ebinusumbu
ntegeera enfundu. Kandi bano Allah yabagezesa yabagana okuvuuna ku lw'omukaaga. Naye ate Allah n'abagezesa ng'ebyennyanja ku lw'omukaaga biteevuunya buteevuunya ku mazzi idh ta'tihim hitanuhum yawma sabitihim shurra'a, nga biteevuunya buteevuunya ku mazzi. Wa yawma la yasbitun, naye nga si lwa mukaaga la ta'tihim, nga wadde akayamba la ta'tihim kadhalika nabiluhum. Allah bw'atyo bwagezesa. Mwakyusa erinnya mugiyita dduwa. Allah yabambudde twabalabi nga musumika, abalina emikutu babirabye, kubanga sisubira musaaze wano yabaddeyo mu bid'a eyo. Temwabaddeyo, mwakoze bulungi, temugendangayo. Ne tekinologi yajja tubiina ku masimu, abaddu basumise ne basiba ekimyu ne bamwamba bannange gakyago banekya bbeeyi okubeera ku busiramu original. Bano babitegeera bulala, gobitegeera bulala. Ekikubulamu kyekyo, wagana okudda ku busiramu original tojja bitegeera. Kyusa bukyusa linnya, kati omwenge bwoguyita obutunda nga gufuka halali. Allah bamudingisa yetabiraba. Era abaddu bali bawumera nnyo okulya embizzi. Omanyi kye bakola? Balaba nga erinnya eryo bbi embizzi, ne bakola batya? Ne bakyusa erinnya. Waliwo yembisomesezzaako leero, amannya agamu badde sigamanyi. Nze mbadde manyi hipsam, naye alaba nga liswazoga nti njagala kulya ku mbizzi, agamba atya? Njagala ka hipsam. Bambi n'alowooza nti olwo embizzi ehalalise olw'okuba mukyusiza erinnya. Kasolo ka ggwanga ebyefuuse halali. Bampadde amannya kati mangi, bange bakageta magulu mampi. Naye n'erinnya lifunye leero nti olwo bamanyi n'okayita enva. Yikasa agamba nva, omukinjaji ate bategedde njagala kunva. Kati mbuuza, kaba kafuuse halali olwo olumbe haramu nkole ntya lute lillah. Tosala birevu, sinze gaana, yakutonda yagaana. Sekagundi gabisala, Allah yali abimanyi, tewekwasa. Kakati wulira, nsaba Allah engero tusinkanya tulaba olugezigezi lwabatuusawo bano okumanya Allah yakitamwa. Faqulna lahum, anti mulina amagezi mangi, kati nno kuno qiradatan khasiin, mufuuke enkima. Allah bamukulungirako olugezigezi, kyagganyo kitegedde. Kati okufundizaamu bano yabagana kuvula wa mukaaga, kuvuba lwa mukaaga, okuvuula omukaaga. Kati ebyennyanja ate nga bingi nnyo ku lw'omukaaga, ate ku lwokubiri nga teri, ate ku lwokusatu, ate ku Sande ne bawukanamu gurupisi 3. Abamu bagamba tetujja kuvuba, simanyi ompulira, naye nga tebanyega muntu yenna fa ku mudaala gwo. Efa ku mudaala agwo. Ate gurupu eyokubiri ne bayita olugezigezi ne bagamba tusule ebitimba ku lwakutaano, ku lwomukaaga tewabalinnyayo tugende ddi. Daba olugezigezi olwo Allah bamudingisanga kabebi. Kati kusane ne bajjayo ne wajjayo gurupu eyokusatu yokka yawona obusungu bwa Allah. Bo tebaavuba ate ne bagamba bano temugeza. Kyova olaba abasiraamu abaddala kye bakola tebasala birevu, ate babagamba ne mutemubisala. Fa ku mudaala agwo mu busiraamu tekikola. Ffe twesaasira ne tusaasira naawe, tetwabya nnyimba effe aye tetusumika, nammwe temukikola. Subhanaka Allahumma bihamdika.